era nze mbeewuunya abasajja mulina emitima egyesibirako bomu mukyala nakweyambulira nga yenna alina gwirize mu kiwato era naawe n'olumba temutya biduduma usanga era n'abakyala balina abasajja omusajja alina gwirize eno olubuto luli waggulu musajja alina kiyirizi mu kiwato nga tafaayo teyenyinyala azaala baki bali shiriki kibi nnyo lizambi Allah lyatagenda kusonyiwa muddu innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna yenna agattikako Allah kasitofa nga tewenenyeza Allah yaharamisa okuyingira kw'ejjana eddogo shiriki mukyala nakologa nagalwa kasita simuse ani yakugamba nti okuloga okukkirizibwa kwa butatta naye muloga abaami simanyi munyweza bufumbo omusajja n'omuliisaliisa buli kintu mbalaba njogera muwefuula kati abeebase naye mutegeeza mmwe bamaama okuloga omwami eddogo lyemukolera abaami shiriki era eddogo lijja omuntu mu busiraamu nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallama inna arruka wattamaimu wattiwala shirkun tiwala lyeddagala abakyala lye bakola bafune obuganza eri abaki eri abambi baabwe nabbi yagamba shiriki tiyusanga sebe omukyala akuloga naga kasita simuse kakyalimu akategeera nze nyweza byange okuloga shiriki eddogo lijja omuntu mbuki mu busiraamu wama kafara Sulaiman walakina ash-shayatina yuallimuna nasa sihra muve mu kuloga abaami obufumbo bufuule nga busiraamu saba Allah akuterereza omwami niyogera nolaba omukyala agudde mu shiriki lwaddagala eryo lye bakolera abaki oluusi nga basenga bammwe be babayigiriza weetangire mwana wattu obufumbo bw'ennaku zino tosobola bubeeramu nga tolina kantu ntegerekisa basenga abali wano era muve ne mu mpombe ez'ekishiriku tusaba Allah tuteekemu abo abagenda otutuuka mu maaso ge nga Allah tusiimye njagala kwebaza bateesiteesi ab'eddalusu eno gye batugambye ebyafaayo ku kitundu kino Ndagwe tusaba Allah buli omu afuuse ensonga Allah musasulemu ekisinga obulungi abafuulire ejjana gabuddiro bwammwe Endagwe kituufu wala era taba kuba oluvannyuma lwa Allah Mustafa ono kumukwatibwa nsonyi badde nja kukoma mu makkati nzireyo naye mpalirizibwa aleesegana tegende nti Sheikh Mirad wazze obubaka bwonna obwange yali badde abwetikka n'atumalira naye tusaba Allah nga bwe tuzze ffenna nga bw'atukuŋŋaanyiza mu kifo kino Allah atukuŋŋaanye mu Jannatul Firdaus Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ya ayuha nnas abange mmwe abantu tuubu ila Allah mwenenye eri Allah fa inni atuubu ilayhi kulla yawmin 100 marra nze nnenyenya gyali buli kanaku 100 marra emirundi 100 abiyenenyanga naye ate ffe ogenda okulaba nga tugayala nga tetwenenya netutuuka mu Ramadani nga n'amazambi tetugenenyeza wabula abamu netugawumuza mu buwummuza
sanga wana abantu abamu nga abakyala be balina sibawoowe. Ebibuuzo byatandise dde eri abawalimu. Kyala teyasiramuka mulina kati ngenda kukola ntya? Abamu alinamu imaani entonotono, amusuza waggulu ku buliri ye n'asula wansi, ne babeera nga bawumuzza kikolwa kyakwegatta, ng'alinda lwe balanga nti Ramadani ewedde badde mbasinkane. Oya yenenye eri Allah oba amazambi agawumuzza buwumuzza. Ensonga ey'okubiri omukkiriza gye yeeteekateekamu taallumu al ahkam as-siyam, afaayo okuyiga ennamula ezikwatagana ku kusiiba, n'amanya ani asiiba ani atasiiba. Omukyala ali olubuto n'amanya ekyokukola, ayonsa n'amanya ekyokukola, atasobola kusiiba n'amanya. Yataallamu al ahkamu as-siyam, yeeteekateeka ng'ayiga ennamula amateeka agafuga ku kusiiba n'agategeera. Enneeteekateeka ey'okusatu baraatu dhimma, yejjako omuguwa gw'alina ogw'ebbanja. Bw'aba yalyamu mu Ramadani yayita, takkiriza Ramadani kumusangawo ng'akyalina ebbanja. Bangi bagayadde batuuke mu mwezi ogujja ogwa Ramadani, batuuke mu mwezi ogujja ogwa Ramadani nga tebannaba nakuliwa. فهذه الغفلة صفة من صفات أهل النار. Obugayaavu obufaanaganako bwe butyo byebimu ku bitendo by'abantu b'omu muliro. Abatukulembera abalongoofu baatuulanga emyezi 6 nga Ramadani ewedde, basaba Allah akkirize okusiiba kwabwe. Ne batuula emyezi 6 nga basaba Allah abatuuse muki mu Ramadani. Kati okweteekateeka okufaanaganako bwe kutyo okw'okusaba Allah ng'olina ekigendererwa ekinene, Ramadani eno Allah nnyambeko ngikoleremu kino, maleko Qur'ani nenenye eri Allah, noonya Allah kunsonyiwa. Kye tubeere nga tweteekateeka enneeteekateeka ey'omukkiriza. Ani ateekeddwa okusiiba? Asiiba ateekeddwa kubanga musiraamu. Fayakhruju minhu al-kafir, atali musiraamu afulumamu. Atali musiraamu takkirizibwa kusiiba. Hatta wa in swama la yasihu minhu, ne bwasiiba okusiiba kwe tekutuuka. Waliyo baganda baffe abamu abasiraamu babeera n'emikwano gyabwe egitali basiraamu, n'asiibako 10 n'amukwasa 2 amusiibireko, n'alinda bulinzi ku saala Idi. Waliyadhu billah. Atali musiraamu tasiiba era tasiibirako musiraamu. Ate ibaada ekolebwa omuntu omulamu tebagiyamba, oba ntegerekisi bulaga gundi anyambeko nga buyinza ga sirina maanyi bagenda kusaala dhuhuri, genda okole ki osaalireko. Waliwo ibaada nga nabbi ezituyigiriza omuntu bw'aba afudde ng'omulamu asobola ogimukolera, ate si buli ibaada. Kati essola teyingiramu okusiiba. Waliwo nabbi byeyogerako nga biriko obujulizi, okumukolera hijja bw'aba yafaanga musiraamu, okumukolera umra, okumusaddaakira. Naye gwe obeera otya nga Ramadani olw'okuba olina muganda wo si musiraamu n'asiibako 15 naawe n'okwata 15, sebe osanga hajjati ali mu kulya. Muganda we Manga Dared
ali mu kumusiibirako, ekyo tekikkirizibwa. Asiiba alina okubanga muki nga musiraamu. Gwe bayita omusiraamu yoyo yayawula Allah n'emiteeko gyonna egya tawhiidi esatu, nga n'omuteeko omukulu gwe muteeko ogufulumya abantu mu busiraamu, at-tawhiidi al-uluhiyya oba kye bayita tawhiidi al-ibaada. Amakulu omuntu nga talina shiriki, kusangayo abantu nga basinza Allah ate nga bwe basinza ebirala. Asaba abafu, asaba entaana, agenda ku nsozi n'asamira, alina ebyokoola. Oyo obusiraamu aba yabuvaamu. Gwe bagamba nti ateekeddwa kuba musiraamu alina okuba nga talina kimufulumya mu buki mu busiraamu, tagwa mu shiriki. Siraamu bangi bagwa mu shiriki, era ze ensonga zenjagala okwogerako. Lwaki? Nsonga ki ezireetera abasiraamu okugwa mu shiriki? Shiriki ateekelwamu emiteeko ebiri, ashiriki al asgar wa shiriki al akbar. Shiriki omutono oyo tafulumya muntu mu busiraamu, nga ki? Kariya, omuntu okukola omulimu nga ayagaddemu kabandabe, shuhura ayagadde kwatiikirira. Oyo shiriki akabenje kaayo atta mulimu ogwo gwogasseemu kabandabe. For example, oyingidde masjidi kusaala n'osaala bakulabe ng'osoma bulungi Kulaani, oba osaddaase oyagadde abantu bakulabe, eyo riya etta mulimu ogwo. Kasita okola kabandabe, kyava Allah tugamba faman kana yarju liqaa rabbihi falyamalu amalan saliha wala yushriku biibadati rabbihi ahada. Amanyi nti agenda kusinkana Allah, alina essuubi, alina raja, falyamalu amalan saliha, akole emirimu emirungi egiriko enjigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni wala yushriku biibadati rabbihi ahada, omulimu gwogwo tagugattamu ekirala. Tokolanga omulimu gwonna n'oyagala abantu be baba bakusasula bakusuute bakwogereko. Bw'oba oyagala Allah gasse n'omulimu gwo gukole ikhlasa lillah, ng'oyagala Allah kusiima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna akhwafu ma akhafu alaikum ashirika al asgar, kyensinga okubatiiririrako nga nkibeeraliikiriza ye shiriki entono, arriya, kabandabe. Tuli fenna bagenda kugamba ku lunaku olwakhira nti genda eri abo be wakolera abaali bakusasula. Eyo nno riya eyonoonye nnyo emirimu gyaffe naddala ku mulembe guno, tubeere nga tugyewala. Kati eyo shiriki ntono, arriya al yasir, nembeeramu alhalfu bigayiri llah, omuntu okulayira ekitali ani? Kitali Allah. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man halafa bigayiri llah fakad ashraka, omuntu yenna alayira ekitali Allah n'atalayira linnya lya Allah aba amaze okukola shiriki. Naye shiriki nabbi gwategeeza shiriki al asgar, ye shiriki omutono. Neewaza abasiraamu, nga nange neewaza omwoyo gwange. Basiraamu bangi abalayira nabbi, naganda yidde mutume ayebase Madina. Okulayira nabbi shiriki entono, kubanga nabbi kitonde, ekitonde kyonna tekikola ki? Allah yakkiriza, Allah yalina okulayira ebitonde bye yakola ki? Nga bwalayira washamsi wadduhaha walqamari idha talaha
wallayli idha yakshaha wadduha walasri. Ebyo Allah yabirayira kubanga dhatihi ghayru makhluq, yeke nyini si kitonde. Naye omuntu talayira nabbi, talayira Kaaba, tayidde Kaaba, wabula agamba wa rabbul Kaaba, nga Allah batuga falyabudu rabba hadha albayt, basinze omulezi w'ennyumba eno. Kati omuntu akkirizibwa kulayira kitonde kyonna. Osanga Abaganda ababbinkira mu Buganda nga balayira kabaka, abamu balayira ensozi nga basuubira olw'amaanyi agali mu nsozi. Naye olusozi lulina amaanyi? Alina amaanyi yani? Ebolaba era nabbi atuyigiriza nti bw'oba olinnye olusozi ogamba otya? Osoma dduwa ki? Oga Allahu akbar, ogamba otya? Allahu akbar, okulaga nti Allah yasinga ne kino obuki obunene. Naye osanga abamu balayira ensozi basuubira zirina amaanyi, bagendeyo ne basamira. Tetukkirizibwa kulayira kitonde kyonna. Tokkirizibwa kulayira maama wo bataata wo, tokkirizibwa kulayira mutume. Alhalfu bighayri llah, okulayira ekitali ani? Ekitali Allah. Ne wabeerawo shiriki abantu era bwe bakolanga mutono. Tuli fenna ng'oli bwaga nti lawla Allah wa fulan, taba kuba Allah ne gundi saali tuuse wano ndagwe. Eyo shiriki. Omuntu yaligambye atya? Taba kuba Allah oluvannyuma. Abantu tegerekisi. Naye olwogamba nti taba kuba Sheikh Miradu saali tuuse wano. Olaba Ibn Abbas bwe yavunula ashiriki al-khafi yagamba kwe muntu oga nti masha Allah wa shi'ta, bwana aba yagadde Allah nawe n'okola ki? Nawe n'oyagala. Olwogamba bwana aba yagadde Allah nawe n'oyagala. Olaba wenkanyiza wakati wa Allah n'ekiki? Kati olina okuteekawo thumma, lawla Allah, taba kuba Allah, thumma oluvannyuma anta gwe. So si kwenkanyankanya Allah na kiki? Ffe ani asobola okwenkana ne Allah? Titoba kuba gwe ne Allah. Gwe ne Allah mwankoledde ekintu nabadde nfa, naye gwe ne Allah singa siri bwe nti. Hadha shirik. Kubanga oba omaze okwenkanyankanya baina al-khaliq wal makhluq, wakati w'omutonzi nekye yatonda oba ekitonde. Nebyokulabirako ebirala bingi ebiraga ti abantu basobola okugwa mu shiriki omutono. Tulina okumwewala. Shiriki yenna yeewalibwa, sagiruhu wa kabiruhu, omunene n'omuki n'omutono. Nsonga ki ezireetedde abantu okugwa mu shiriki? Ensonga esookera ddala dafunu al-awliyai wassalihin fi l-masajid, okuziika ba awliya, bakabona, abantu bebasuubira nti bannaddiini abakuukuutivu, bawaliyu. Kubanga waliyu abamu babavunula bulala. Bw'ogenda mu basuufi gwe bayita wali, yo yatuuse ku ddaala ng'ewaabwe bali bagulaatu suufiya, ng'omusuufi bw'atuuka ku ddaala eryo sheekhe waabwe taskutu anhu at-takalif, nga okusinza oba ibaada zimuvaako. Tasaala, tasiiba, wabula ibaada eyo bw'etuuka akola ki? Alowoozaako ndowoozi. Era bwe boosanga ng'atudde ku mizikiti, ali wali n'akalaadi kanene bwe kati kalinga ebbaafu, n'omugaa swala naga nsaalidde ku haramu, yasaalidde Makka, kumba atudde endagwe, naye naga nsaalidde wa? Ku haramu. Kati ba awliyaabo b'abasuufi, bawaliyo baabwe be babatuuka ku ddaala nga taskutu anhum takalif,
amateeka g'obusiraamu mbugo tegakyabavunaanyizibwako. Era nga besembesa aya egamba nti wa abudu rabbaka hatta yaatiyaka alyaqin, sinza Allah paka bwotuuka ku ddaala eryo eryobwaki, eryobwawali. Fahadha khata fahish, eyo nsobi yennyini ey'obuwemu. Omuntu teriyo omuntu atuuka ku ddaala ng'amateeka g'obusiraamu gamukola ki, okujjako nga amaze okuvaako ki, okutegeera. Kaakati okuziika abantu mu mizikiti, tetukkirizibwa kuziika muntu mu muzikiti, tetukkirizibwa kuziika muntu mu muzikiti. Yagegamu ku makuba agasuula abantu mu shiriki. Buli muziika mu muzikiti, ekiddirira abantu basuubira nti omuntu oyo alina ki, alina ekyenjawulo, nga batandika musaba. Tuli fenna bameka betulabye nga babaziise mu mizikiti, babaziise ku mizikiti, abamu babaziika ne babazimbira obuyumba, n'ateekawo omusaalo ku ntaana ya sheekh wali ebbali, n'akalaadi n'ezinzimiya. Kati buli ajja omutolera salaamu asooka kukola ki, asooka kutawaaza n'asaalera akabiri. Tahiyatu kyeyo, tahiyatul kabri, asaala asinza mufu. Alaba nga wanjawulo atadde wali akalaadi n'omusaalo n'ebbinika. Kaifa hadha? Ebyo bisuula abantu mu shiriki. Twagendako e South Africa ye Cape Town ne tusanga omuzikiti, twalina Sheikh Kibaato oyo nga munda mulimu kabuli, bagyaliridde bwe bati. Abayindi bakeeraawo ne baleeta ebirabo, switi, ebimuli, naye ndowooza waliwo alabiriza n'abikola ki, n'abijjawo oluvannyuma. Naye nga abantu baleeta ebirabo, kati ogwo omuzikiti ogufaanana bwe gutyo tegukkirizibwa kukola ki, kusaalirwamu. Kuba ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yekigaana, n'atugaana n'okufuula kaburi ye ekisinzibwa. La tajalu kabri wathanan yu'badu min dunillah, temufuulanga kaburi yange ekisinzibwa ekitali ani, ekitali Allah. Tuli fenna ensonga endala lwaki abantu bagwa mu shiriki. Du'au ghayrullah, okusaba ekitali ani, ekitali Allah. Abantu basaba ebitali Allah, ng'okusaba ensozi, okusaba emiti, okusaba entaana, okusaba ebibumbe, byonna ebisabibwa ebitali Allah. Wa idha sa'alta fas'alillah. Nabbi yagamba mu hadithi ya Ibn Abbas, wa idha sa'alta fas'alillah, bw'obanga osaba sabani, saba Allah ika. Allah ika yasabwa, bani tetukkirizibwa kusaba kitali Allah, hatta ne nabbi tasabwa. Naye osanga abantu addala bw'ogenda mu bitabo ebya Burude, ebyo ebya Asmai Barzanji, ebiki, osangamu obunyiriri, subhanallah, ng'ebyali badde bikolebwa Allah abantu babiteeka ku bitonde nga nabbi. Bamuwanjagaira ya sanadi, wange gwakola ki, ayesigamibwako. Ani ayesigamirwako mu butuufu? Allah. Kati laba kyotadde ku nabbi kyatali, ga nti ya sanadi. Sheikh Mirado yansinga obulungi mbunyirire obwo, ajja bo bategeeza. Naye tetukkirizibwa kusaba kitali Allah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni karib ujibu da'wata da'i idha da'an. Allah tugaa nti bwe baba bakumbuzizzaako abaddu, bagambe nze ndi wa kumpi nnyo, ndi kumpi nabo, bansabe mbanukule. Abakyala abali wano, shirika atumazeewo, shirika atulidde,
twambala bulungi bwetutu ne twambala jiribabu bulungi ne twebikirira bulungi naye nga abamu ebikolwa byaki byakishiriku tunabeera na irizi era nze mbeewuunya abasajja mulina emitima egyesiberako bomu mukyala nakweyambululira nga yenna alina guyirize mu kiwato era naawe n'olumba temutya biduduma kusanga era n'abakyala balina abasajja omusajja alina guyirize eno olubuto luli waggulu musajja alina kiyirizi mu kiwato nga tafaayo teyenyinyala azaala baki bali shiriki kibi nnyo lizambi Allah lyatagenda kusonyiwa muddu innahu man yushriku billah fakad harrama Allahu alayhi aljanna yenna agattikako Allah kasitofa nga tewenenyeza Allah yaharamisa okuyingira kwejjana tegerekisi Allah alitusonyiwa ebiyitire ebiki naye shiriki kaali kambabuzeyo ekibuuzo President Museveni lwaki asiba Besigye amusibira ki Kayuwa gwe munnabyabufuzi w'e Masaka President Museveni ekimusibisa Besigye kiki ayagala kwenganga ntebe amuvunaana ayagala muyekera kulyawo buki bukulembeze bwe buyinza bwe President omuntu obuki tayagala muntu ayingira mu biki mu buyinza bwe ate butya Allah eyagamba nsaba nesigamira yakuleke nga President afiirawo oba muntegedde kyetegeeza kakati Allah yakuleke kati waliwo ebintu byeteekeddwa okufumintiriza ennyo n'okulaba nti byakabenje nnyo eri eddiini yaffe n'enkomerero tuli fena ensonga ey'okumeka adhabuhu inda alqubur okusalira entaana okusalira ki abantu bangi bagenda ku ntaana ne batwalayo ebirabo embuzi endiga nga basalira baki bafu yagamba atya nabbi la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah yakolimira Allah makulu yakugoba mu kusaasira buli yenna asala nga tasalidde ani kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ni adhabuhu inda alquburi abantu batwala ebirabo amakula ne bagasalira eri abaki eri abafu aleme kuloota mufu afune emirembe mbafu omufu n'amutuusiza ebintu bye eri Katonda n'asala endiga obasanga ku malaalo ng'asaza endiga ageetoloza omuki omusaayi kati adhabuhu inda alqubur omuntu senga asalira entaana ne bwasalirako nkoko mwalabye akatambi ennaku ezo kabaddeko omukyala ng'agamba simanyi ono baba bamulogerako ki ne bakwata enkoko ne bagiyingizaayo mu ntaana temwakalabye wakalabye sheekh hatha shiriki n'agaba n'ennamba y'essimu naye ng'akutte enkoko agitaddeyo kati simanyi bamusibirako ki simanyi biki oba asiba muzimu kati abamu basala ng'asalira entaana asiba muki asiba muzimu ebyo byonna bituyingiza mu shiriki naye aboologera ku shiriki nga bagamba obwo butabuliki tebutegeera Siraamu bwatusanga n'ebyaffe tegerekisi
bani tulina kugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byakola ki byajja nabyo tuli fenna. Ensonga endala njagala kuyita mu bufunze siri mulungi nnyo mu bulamu, annadharu lil awliyai, okweyama. Tegerekisa kyebaita okweyama sheekh, annadharu lil awliya, abantu beeyama okutuukiriza eri ba awliyau baabwe, bakabona baabwe. Tuli fenna ne batwala ebirabo eri abafu oba essente. Tuli fenna kati nadhiri eyo ey'okutwalira abafu oba okutwala ebirabo ku bafu ekusuula mu shiriki. Nadhiri eteekeddwa okuba ng'ekolebwani Allah yekka. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Kale omutakkirizibwa kukola nadhiri nga yeeyama kutuukiriza eri majinni oba eri bafu oba eri ba awliyau baabwe, basheekhe baabwe, bakabona baabwe, naye osanga oli ng'ekyo kimusuula mu shiriki. Kyova olaba nga nkyali wano ku nadhiri. Nadhiri yonna ibaada ekolebwa kugonderani, buli weeyama ekitaliimu kugondera Allah tokkirizibwa kikola ki kukituukiriza. Ate era abasiraamu mwewala okweyamayama. Waliwo omusiraamu omu yantabula, obulwadde bwagenda ne bumuluma ne bumutuusa ku point, n'agamba neyeeyama eri Allah, agamba nti Allah bwomponya ngenda kusiiba omwaka mulala, ngenda kusiiba obulamu bwange bwonna. Allah n'amuwonya. Kaakati akanyamberege kali mukola ki obulamu bwonna. Yali akasiibako oba ennaku nnya, n'akuba essimu seeka neeyama eri Allah kusiiba obulamu bwange bwonna. Allah gwe osiiba obulamu bwonna nga banno balya, osiiba otya obulamu bwonna? Muleke kweyamayama. Omutatuukiriza nadhiri erimu kujemerani, era namugamba ekintu ekyo bw'oba weeyama tuukiriza faafaagana nakyo. Awufi binadhirik, tuukiriza ate weeyama kusiiba bulamu bwonna. Eyo ibaada naye nga kimutamye, temmala geeyamayama. Olinga agamba Allah mpa nkole ki, mpa wonompanga nange nkuwa. Bwe naakola bweti nga nsala embuzi, nga nsaddaako ente. Kale annadhar lil awliya. Ensonga endala attawaafu hawla kubur, attawaafu hawla alkuburi, okwetooloola entaana. Ndaba nnyo abasuufi n'abaliidi bwe bamala okuziika beetooloola entaana. Bannanga okwetooloola entaana shiriki. Kaaba yokka yeyeetooloolwa. waliyatawafu bilbaiti latiq. Naye osanga abantu nga beetooloola entaana, abasuufi abagulaatu suufiya bakola daayira bwe bati nga bagamba Allah 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 Allah, bwatuukeyo mu lusanvu Allah ne kibula n'ajja zibika n'abimba ejjovu mu kamwa nga beesembesa ayega nti inna Ibrahim la halimun awwah. Oba ntegerekese sura kyeyo, suratu Tauba aya 79. Inna Ibrahim la halimun awwah. Kati ava mu kwogera erinnya lya Allah 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 Allah, bagenda beetooloola nga Allah Allah Allah, n'avaako
abo basuufi babikola nali mbalabyeko n'amaaso gange mu kyalo eyo abeetooloola entaana kati atawaafu hawla alkubuuri okwetooloola ki ng'oli wayinza okwetooloola entaana ezaabwe balaba nga bankizo ng'entaana ya Abdulkadir al-Jilani Ar-Rufai ne bazeetooloola bwe batyo mu mbeera efaanaganako bwetyo n'olw'ensonga eyo la yajuuzu tetukkirizibwa illa hawla al-Kaaba kujo nga twetooloola ki Kaaba yokka ekyo tubeere nga tukyewalira ddala kubanga kitusuula mu ki mu shiriki. Ensonga endala at-tabarruk emiki abantu okunoonya emiki emikisa abantu mu kunoonya emikisa kibasudde mu ki mu shiriki. Ne bamugamba endiga eno buli lw'otuuka mu Stenson salirawo, buli lw'otuuka wano kola bwoti. Anoonya miki? Anoonya mikisa. Abamu bennyini babasala emisale egy'emiki ne bamuteekamu eki eddagala. Abamu banaaba miti simanyi Lweza Kayayana, abamu bagireeta ne bagitimbira ddala ne maki ne mayumba. Banoonya miki? Mikisa. Agaba emikisa yani Allah. Teriyo kitonde kigaba mikisa. Tera okulaba abamu nga nabasiraamu ng'omumanyi oluusi osaala naye ali ku TV alajanira maama fiina. Tegerekisi abamu baginoonya mu njiibwa. Kati atabarruku abantu okunoonya emikisa mu mbeera bwetyo kibasuula mu ki? Songa endala as-salaatu ila al-kuburi, as-salaatu ila al-kuburi, okusaalira kuki? Tetukkirizibwa kusaalira ku ntaana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la tajlisu ila al-kuburi wala tusallu ilaiha, temutuula ku ntaana era temuzikola ki? Sola kyekkirizibwa okusaalira ku ntaana? Salaatul janaiz. Mufuba akamuziika osanze sola yakuyiseeko temugenda ku ntaana ne musaalira salaatul janaiz. Naye abantu okutwala essola erimu envunnama ne rukoo tetukola ki? Kyobulaba waliwo era ensobi abasiraamu tutera nnyo gikola. Dozera Sheikh Mirado tuginabbaha eri abantu, tugenda ne tuba nga tuzze okuziika ne twogera ebyobufuzi byaffe byonna eby'e Masaka ne tubimalayo ne baleeta jeneza ne tugaa tetunnasaala asiri ne tusaala nga jeneza ekola ki? Eri mu maaso. Abantu ne bavunnama ne bakutama. Haza khata, kubanga abakulaba basuubira ki? Muvunnamira abaki? Abafu. Mwoza lwaki salaatul janaiz eno gye tusaalira omufu teriimu kuvunnama? Butalowooza nti abasiraamu bavunnamira abaki? Abafu. Naye ate osanga bayimaamu nga bakikola. Muleete jeneza ne bagiteekaawo mu maaso. Tetunnasaala asiri ne basooka basaala asiri oba zuhuli nga mayiti ekola ki? Nga bagyolekedde bwe bati. Kakati ekyo nabbi kyatugaana. Temutuula ku ntaana era temusaalira eri ki? Oba ntegerekisi, kubanga kijja kubaviiramu okusinza abaki? Okusinza abafu. Ensonga endala talabu dhurriya, okunoonya ki? Ezzadde. Abakyala Allah bw'aba yakugezesa bambi
tegeera nti waliwo kye bayita qadar. Okugera kwani? Kwa Allah. Bw'aba akuleese Allah n'otafuna mwana, gumiikirize. Naye osanga omuntu ng'anoonya ezzadde n'akola buli kika kya shiriki, n'akola buli kikyamu. Anoonya muki? Anoonya mwana. Ne bagwa mu shiriki, ne bagwa mu mazambi n'amalala agatali shiriki. Tuli ffenna okunoonya omwana. Wayaj'al liman yasha aqima. Allah alina be yatonda nga bo bagumba, tebakola ki? Tebazaala ekyo kimanye. Era mu abakyala ekibasudde era ekirala mu shiriki kwe kuwuliriza leediyo ezizimba enzikiriza ezitali ntuufu, ezibasomera amabaluwa. Mukyala atuula ku leediyo, mukyala mukkiriza, awuliriza ebbaluwa ya mulongo, amulaga ebizibu ebiri mu maka, nga mujja we bwe yafuuka ensonga, afundikira amulagiridde n'okumuwa essimu y'omuki? Ey'omulogo. Amulaga nti okubeera ne mujja we bulabe, n'ayogera bukiswa obuleeta ennyiike, n'akaaba n'amazzi. Usanga abakazi bafeesa, atudde mu ddiiro lyali mbo, afeesa awuliriza bbaluwa ya mulongo. Enfojing, ate nga n'emboozi enfojing. Nze nalabako mulongo oyo ekyengera awo yajja n'ayingira ku summit. Nalaba enkuyanja y'abakazi nga buli muntu ekiseera ekyanoonya mukazi we nga tamulaba ng'alina okugenda wali. Enkuyanja y'abakazi. Naye ng'okutuuka obutuusa awali mulongo, emitwalo egi. Abali wano tuli batono, oba emirundi nga 10. Emitwalo egi eki ate nga balwana. Olowooza yafuna sente mmeka? Naye ng'afunira mu bushiriku. Naye nga n'abakazi bagenda ne basimba layini. Akali mu abakyala baffe ebimu ebibasuula mu shiriki byebyo. Mulina simanyi emotion ezo ezibakwatako. Mukyala munno simanyi bamuloga, omwana wa mujjawo beri, naawe ofundikira oli mu ebyo. Tuli ffenna ensonga esembayo ku saidi yammwe bamaama, sajjiridde mmwe naye najjiridde basiraamu, ate nga nammwe muli basiraamu, okuloga abaami. Eddogo shiriki. Mukyala n'akologa n'agalwa kasita simuse. Ani yakugamba nti okuloga okukkirizibwa kwa butatta? Naye muloga abaami, simanyi munyweza bufumbo, omusajja n'omuliisaliisa buli kintu. Mbalaba njogera muwefuula kati abeebase, naye mtegeeza mmwe bamaama, okuloga omwami, eddogo lyemukolera abaami shiriki. Era eddogo lijja omuntu mu busiraamu. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallama, inna arruka wattamaimu wattiwala shirkun. Tiwala lyeddagala abakyala lye bakola bafune obuganza eri abaki? Eri abambi baabwe. Nabbi yagamba shiriki. Tuyusanga sebe omukyala akuloga naga kasita simuse, akyalimu akategeera, nze nyweza byange. Okuloga shiriki. Eddogo lijja omuntu mbuki? Mu busiraamu. Wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatina yuallimuna nasa sihra. Muve mu kuloga abaami. Obufumbo bufuule nga busiraamu. Saba Allah akuterereza omwami. Niyogera n'olaba omukyala agudde mu shiriki lwa ddagala eryo lye bakolera abaki? Oluusi nga basenga bammwe
beba bayigiriza wetangire mwana wattu obufumbo bw'ennaku zino tosobola bubeeramu nga tolina kantu ntegerekisa basenga abali wano era muve ne mu mpombe ez'ekishiriku basenga abali wano kumu waliwo atali senga temulina banyinammwe empombo z'ekishiriku muziveemu ani yabagamba nti omusajja buli wajja okuwasa nti oluwombo teluteekeddwa kunoga munnyo gwina okulaba leesa obukodyokodyo oluwombo telunoga munnyo olwo endya yalwo ewooma bulala kumba abamu bataddemu biki ddagala kasajja kattu kalya lyojja kumalawo huta supu oyo nga nkyali wano gwoliisa mwana muto lwaki tomugabula n'ogenda naye agenda nakutuulirira mu maaso awo asijja kuvaawo katonda malamu supu ono ayagala binoge aveewo ng'akakasa nti nankya akimaze tebiggwa bannaye basenga mutuyambe muleke kukolera baana bammwe ttima muleme kusuula bantu muki bintu ebyo ebyekirogo eddogo ki shiriki kale obufunze seba mukama wange kayuwa kkiriza nkome wano n'ebigambo ebyo ebitonotono mukama wange Sheikh Miradu ajja kwongerako ate wendabye bakama bange bonna bazze Allahu akbar bashababu bonna n'omukazi alhamdulillah Sheikh Nasir Sewo tusanyuse Sheikh Kitenda Sheikh Kuzaifa bane tuli basanyufu mufunye nno tiimu bweba tiimu ya mpira si ya Arsenal si yaki mufunidde ddala cream mashallah wala basajja banywevu basajja ba akida sebo mukama wange Sheikh Mirado kiriza nkome wano saba Allah nga bwatukuŋŋaanyiza wano ffenna Allah atukuŋŋaanye mu janayi Firdaus atumalire ebizibu byaffe eby'edduniya n'akhira atusonyiwe ensobi zaffe atuuse mwezi ogwa Ramadani nga tuli balamu ate tugusiibe imanan wa ihtisaba twebaza mukadde waffe Ajizuri badde mpulira buwuliza Ajizuri naye nga simutegeera bulungi tegerex Allah mutusasuliremu ekisinga obuki ekisinga obulungi njagala ndabe ku basaagala bayomba abeeno saagala kuva wano nga sibalabye wamu mwasooka okunkubira essimu naye ate temwaddayo kuba Mustafa bulijjo yandiko saba Allah Sheikh Mustafa oyo Kasule Allah mutukuumire olw'omugaso gwalina mu Masaka eno mugaso gwe munene naye simanyi oba mugumanyi mugaso gwe muki munene saba Allah tugase naye subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh